abo kimanyi bapangirako kafeera afaabo sekandi ne banne studio ndio otabira ku studio ebyo bigwereri masabo bawa bate milioni ezi mlangira mu motoka ye najjamu engoye najjamu zino olensonga nti oli amulabye zayawukanye nga ali naye aga musozi teekako omusaayi wamusalango wamugira kimuzibeeko omusaayi kati ate waite ennaku ng'ennya adadda badduka weewaawo tukomyewo neeraga omwana Katonda ali eyo atugoberera. Mukama akukuumya atya, wasuza otya, ebyekisa bikoze atya. Nze ku saidi yange andaze nti ndowooza nze gwakyasinze okwagala. Bwe nasenga oyo atiisatiisa abatiisa nafuuka ow'enjawulo. Bwe nakizuula nti oyo ate abatiisatiisa naye yabatiisa olwo nno ne nfuuka ow'eddembe era mbuukira waggulu ng'empungu mu bire. Tewali bantiisa kubanga nze alina abatiisa. Amanya bampita Metani Club Bongo oba Rima Sam ku MR Live kwensinziira channel eno yatukuzibwa okubaako n'amaloboozi geetuusa. Osanga ensi ge yali yazibikira gabeeko ne we gatatuuka. Bwe twakola channel eno olw'obulumi bwe twayitamu enyiike n'okunyigirizibwa, Katonda twamusaba ekyo nti leka obulyako obulabbayi ku channel eno bukasikubwala. Ensi eri tumanya naye tumanya lw'amazima era tetulibaako na ddoboozi na limu lye tuzibikira. Bannaffe abalumwa abo bayita ku channel eno baliwulirwa era tebalisasula ddene n'ekikumi okubaako ne babuulira eggwanga. Nze nzikiriza nti bw'obyogera otowolokoka eddembe liddawo okwesiima n'omukwano. Nsaba buli maloboozi agayita kuno gabeeko n'omutima gatuukako ogwali gwanyiiga gutowolokoke gufune eddembe nate gusonyiwe. Olwo nno Obwakabaka bw'omu ggulu ki ekibuligaana okuba obwaffe? Byalimu okuloga, byalimu okugezaako mbu okwagala okutta ono n'oli, byalimu obuteeyagaliza enkwe nefutwa, naye nga byonna mwana Katonda ali byonna byansi bitumalira mu bwereere. Tewali kye tulikungula. Lwaki oyambala engatto neweekuba perfume n'ogolola n'okuba akakiino mu mpale ogende olemesa omukisa gwa munno, ogende otetenkanya akabi ku munno. Ebyensi mbaddamu ne mbajjukiza nti Falaawo yalina amagaali, endogoyi n'ebyobugagga ebirala teyaziikwa nabyo. Yawaganyala ne yeefuula n'antameggwa n'aziba amatuuge okuviira ddala ku maloboozi ga Katonda era n'agaggalira wabweru. Wadde nga ye yamutonda, Falaawo yakakanyala omutima. Katonda yaleeta buli sayini mu nnyumba ya Falaawo ne mu nsi ya Falaawo okumulaga nti nedda yenze Katonda kye kiseera ompulirize. Falaawo teyabiwulira. Tofuuka Falaawo wa mulembe guno, tofuuka Falaawo wa mulembe guno, kubanga Mukama bw'anaagalula omukono gwe wandizikirira. Bw'osanyukira okufa kwange saagala weerabire nti nze nnyinza okusookayo naye ate naawe ojja. Kise kitegeeza ensi tewali aligikungula, tewali aligenda nayo, ffenna tulyako makoola. Waliwo omunaye gwe nasanga alya n'amayirungi ne mugaawo waayo okoze otya nti andi ensi tugiryako makoola. Ye yakikwata bw'atyo, naye ndowooza kisingawo ku ekyo. Sembera weebale tufuula namba 1 wo, weebale tukkiririzaamu era weebale kulaba buli kye tuteekayo. Tebiwemula. Tetuli wano kwonoona linnya lya muntu n'omu, tuli okwogera mazima ago nakuza butebenkevu. Tuliwo okutereeza mulimu gwaffe. Nze nsinga kumanya kuyimba na kusiiga bifaananyi. Tuliwo okutereeza ekyo. Lwaki bannaffe abamu banyigirwa mu masuuka ne banoonya okufuna, kubanga ffe byaffe bya music biggwa na music, ne badduka banoonya obwenkanya. Bwana music bannaffe ne buzibikirwa olw'okuba tebalina busobozi. Kayonga agamba, Kayonga awera, Kayonga buli kimu agamba mbu, era Kayonga agamba baŋŋamba, ne kino nakiraba Kayonga afuuse Kayongo. Tukomyewo. Gye baliko ssebo. Muganda wange njibaika emirimu. Wasiibye ssebo.
Yeah, nasiibye muganda. Nasiibye. Nga tokyatula. Nasiibye. Zitoweredde Kayongo. Nasiibye okusiba empeera. Abantu beyandirise. Ya mbalamusizaako mwenna abatulaba mwenna ku MR Live. Abatulaba mwenna abali mitala w'amayanja. Abali buli wamu buli ali eyo yenna. Ya amanya gange nze Bashir Kayongo. Oyinza okumpita Kayongo SB4 ne Bashir Kayongo. Gemanya gange. Ya era nga mbalamusa n'ekiramusa ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali bakuzeemu n'eddembe. Ngezezaako nnyo okwesibako mu kisiibo kubanga nze nzikiriza ekisiibo kibaamu amazima agasinga. Era bw'okola ensobi n'oyogera ekintu ebyaddala ngaafe abatali nti oli musiraamu walinnya naye ng'oli musiraamu ajjudde kibi nnyo okulimbira mu kisiibo kino era buli ky'oyogera kyonna kidda ku nsingo yo. Siri ku mutima gwo, siri ku mwoyo gwo, naye saagala tuwaayirize, saagala tulimbe, saagala tunone mannya g'abantu. Era senga byenjogera waneeno byendi mu kwogera senga byansima tubiri awo bw'ebitobe bito bali badde bannoonya dda ate nga nze ndi ready ayagala yenna okunnoonya n'ennamba yange nsobola ogigaba. Amazima gali wakati wo na mutima gwo. Amazima gali wakati wange na mutima gwange ne Katonda waffe yatuwa omukka ogussa. Ffe tuli balya mmere just. Ffe tuli balya mmere muganda wange. Tumanyi bikoma. Naye ate bitulimbalimba n'amalala n'okweyagaliza. Mukama mponya amalala n'okweyagaliza. Mukama mponya ofutyanka omulugube n'okulinnya ku bannange kubanga siri wanjawulo ku bo. Gwangabiri akatinike nnina mu kibatu kyange. Nabo bendabanga ggwe botannagabirira nze nkimanyi obateekerateekera obulungi maaso g'emmeeza yaabwe. Kinjijukize nga buli kadde bwe njagalanga okunafuwa okuzza bannange emabega okubafutyanka n'okubalinnyako. Njijukiza nti just ndi mulya mmere ku nsi kuno ndika akaseera katini. Jebbi omumanyi? Omwami Jebbi namulabako mirundi ng'ebiri wa producer John awo akala alina ennyimba ezazze okukola naye ye engeri gyali munenemu okujjukira gwoba omumanyi naye nga yeeta kumanyi ate nze nali nze okukola lulimba ngo lwasooka olutalo lwe yabba nali nze okukola producer John. Tokirumamu nti lutalo yalubba? Si kirumamu yalubba. Teyalubba kubanga tolina bujulizi. Tusobola okufaanaganya ebigambo Kayongo. Kairo yafaanaganya nange ebigambo. Kigambo kikulu. Kikulu ekyo nno. Ogambye yali munene mungaze n'abajebbi kasajja katini. Kakoga bukozi. Asigama munene mu size. Munene kulinnya. Tulede nali mumanyi nti oyo mwami Jebbi. We musajja ayimba bulungi. Nze nali mumanyi yanna mulabaawo. Akala yaze kola nnyimba ze. Yeah. Wangambye nti singa lutalo yampa ssente zange bino bina tebyandituuse eno. Naye gwe toyina kaseera osobera kutuulira nga ggwe n'osonyiwa omuntu wadde yakulyaza amaanya n'otabaako na bulabe bw'owanda. Ssente ziri kutuusa wa Kayongo? Ola mukulula bongo. Nze sina maanyi gagenda kugira lutalo nti nno bagi ate yalina amaanyi agasobola okubira poliisi n'ekola ki. Naye oyo mumukwate. Niyo okwata omuntu nno ng'alina obujulizi bwe. Poliisi egoberera amateeka. N'amateeka nze nkakasa. Yeah, siraba na nsonga gy'ayinza kunnoonyezaako. Ate si wa buvuyo lutalo? Nze simanyi oba wa buvuyo oba si wa buvuyo. Kozi ongaye lwaki sikola ki? Tosobola kusonyiwa n'ogamba naye ssente zino wadde kale muganda wange kubanga kyemmanyi ayinza okuba kale yayogeza obusungu wazimubanjako naga sijja zikuwa. Mukulu lutalo sijja gamba nti muyinako obusungu nti yagaana okumpa ssente zange nti kiri bwe kityo. Nti oba nava gye nvudde eri ne ŋŋamba omusajja ono kangende ku mpewo njogere bye njogera please si bwe kyali bwe kityo. Natwala ebbanga nga ngezaako okuyita mu bantu bemmanyi abatuufu abawuziganya naye bemmanyi nti eno layini gyempiseemu kuba kye yali andeseemu yali akimanyi. Era kakati neewunya abantu nga bwe Anatoliasi nti simanya biki ebyo byayogera. Lutalo waba yasobola ovuga amafuta ge najja enateete okundaba kitegeeza yali amanyi kyempitamu, yali amanyi nakiki. Naye abo alina ababuzi b'omunyama abo abangi abo kasa basukira ku muyimbi gw'oli muyimbi obimanyi.
ayina kisaako ekyo ekyabawuzi b'omunyama abo si musango anti kati gujja okuma okuwuliriza abawuzi b'omunyama girooti gwe nootetegereranga gwe noga ne bannange kyali kitya kyali bwe kiti ne bannange omwana ono ali ati ali bwati gwe nodda ku bigambo by'abawuzi b'omunyama abo era nkakasa bye bamujja ku mulamwa kuba tayinza kuyimirawo naga nti omwana yakola bwati ne bwati kitegedde ye nyini simukakanga kukwogera bigambo bye yayogera okitegedde yakwata emitwalo ago n'agampa nga nzigwawo abantu baluwire yanti kati waliwo yawakana nti waliwo gwe nalabawakana nti tayinza kumpeezo ndowooza Kayongo nze nsobola okwogera ebyange linaabiwakanya tekimufuula mukyamu naye alina right y'okuwakanya ebyange mitendera ki gye wayitamuko nga tonajja ku media ejo banesa akozesa kale egy'okubanja David Lutalo ng'ogezaako mugandi mpa ssente zange nali ngezaako mujjukiza era nagezaako mujjukiza nga ye Kayongo bikinga ngomba nfunye omukisa nankwata tugera bulungi Kayongo ngenda kuwa tumanyi kye wankolera bantu ki ona abantu batuukirira kuba mitendera gye watuukirira gye wakola olaba nga akusasula nagenda ko ewa muganda wange ajaluna mubiru ate nga si mundi gumuse ebiri nagenda nga okuba ajaluna waffe wa munju nagenda ngira nkimanyi ali muyini eyo bwatula ne mukulu David basobola okwogera naga naye omwana ono gira kuti nebo kigwe banagenda naye ne mubulya ebizibu binne ebyaliwo ne mbulya embya gye nayitamu ne mukwatako nabyatta kiti kuyo nangamba nedda ekyo kiba kisuse ngenda kukola ki ngenda kuwogera naye tulabe okubiri nininde ebbanga ajaluna nanga ngenda kuwogera naye witufu ngenda kuwogera naye ningamba ali close nnyo ne mukulu Misa Semakula papa Misa Semakula nesitwa nengende wa mukulu Misa Semakula nampa obudde ku papa azaawo nampa obudde netwogera naye era nali nkyali awo nga nfaanana bubi ge mazima naye mwebaza yampa obudde wadde nga nali nfaanana mutuufu nali nfaanana bubi papa omugamba netula ne papa bambi nampa obudde kuba nali sinamuyanjulira najje nva biki nemweyanjulira bulungi era n'abakyala awo abazina n'abamaliza nangamba ngenda kudda tofaayo naye manyi agenzo naye abayimbi abanene balina emize egyo naye ye nga ye andi kyeŋŋamba nti bambi era bwe yabamaliriza ngenolaba atambudde akomyewo papa Misa Semakula nangamba muganda nkiki nemugamba muganda wange embeera eri bweti ne bweti nze gundi Bashiri Kayongo nayagala oyimba bweti ne munyolamu era nga story bwe yajja yonna nemuganda afuna obuzibu era nga mu mirimu bw'ogimanyi n'omusajja nenkola idinga naye Anatolius oyo afuna ebizibu bwe biti ne bwe biti Katonda nannyamba mukulu Lutalo netutuula nakiriza olukiiko paka bwe twagenda mu kiiko kuba Anatolius yali yanjogerako ebintu ewa David byessaakola ye byeyayogeranga ate ng'abizza ku nze nti zira bigamba David omusajja nanyiiga nze yali agenda nakunkubira ewe mu studio nga simanyi nti Anatolius yanjogerako ebintu modro Misa kinabiwulya bulungi yampa eddakiika ngaana netwogera nabiwulya bulungi nga naye omusajja amaana akkiriza nti nze siina musango naye wakati mbutabira na musango naŋŋamba agenda kunnyamba kuba kye nakola kyali ku bulamu bwe nali waddembe okusirika wabula nva kusirika singa Anatolius kati ali luddawa kubi yali apangira omusajja nga bwe munnyonnyola papa Misa Semakula ne mbimunnyonnyola ne muganze neewaayo mu bunafu bwange bwe nalina ebiseera ebyo kuba nze bye nali njogera oli yali amaze n'omusajja emyaka 10+ naye Katonda nannyamba David n'abikkiriza bulungi n'abitegeera bulungi nga buli kyenjogera ate David alina kye yawulirako ndowooza ku musajja we emabega nga bw'agatta ne byenjogera ne yeebuuza nze atali mu gurupu ebyo nabitegeera ntya bw'atyo yannejjeereza nze wadde yali yankyawa n'agoba musajja we awo wennyini mu lukiiko awo ebyange byagenda nali neeyiya obuntu bwange nyina ofiigi zange biki byonna byagenda kati mu lutabaalo nga nsigaza oki obulamu Misa ensonga naziwera bulungi nabyatta kiti ku zo nemuga naye David yansuubiza sijja gamba nti nakwata ssente ne muwola okitegedde kuba nze ssente ze nawa David yazimpa wamuwa ku ssente David namuwako ku ssente ezizaali nnyingi emitwalo gyali 5 omuwaza baali awo ndoza nga batwalirizamuko ku budde awo naye yazimpa
Budde babutwaliriza bata tunyumya wamuwazaaki mwali mwakusaddaaka oba wali wagakuyola muyimbi bigere nze ebintu by'okusaddaaka ebyo byaddala sibimanyi malogo n'omuyimbi sente era abasajja abo bakomye nakulabikira nakulabuukirira nazikuddiza kwata sente zo sente bazimuwera ki abo abantu bwe balinda ekyamazima agenda ku ssente ekyenazimuweera nze ebintu by'eddogo sibitegeera sijja kulimba ate n'ebyokusaddaaka sibitegeera era abantu bonna baba abayimbi bonna oba ba Rising Stars bannanga abajja balina omuzoogo nti gundi yagira bwati nakola bwati ebintu ebyo si birungi ebyaddala ojja genda osaddaaka ennyoko neyita ekubule ojja genda okola ebyekisiru neyita ekubule just yimba music nze nagantu gaabwe engeri bwenalagu system gwabwe engeri mutuufu gye gutambulamu newuunya n'okwewuunya Simba wakati tuvumirira obulogo okweraguza n'ebikolwa bya sitaani kubanga ekibijjirako kitiisa sente wamuwazaaki anze naye ndi awo ntudde mpandiika buyimba bwange ndakyanziramu olwedde nawaayo dde okusaba kwange naye ate akuwa mulimu era aba yagamba dda naye kinagoba okitegedde yalinga ndaba awo nankuba kulimu kali baali awo ndoza bali bazanyazanyamu awo kamatatu kaabwe awo just to pass time bikiwe batiwe begayaza ndoza ne bamumalamu bali bakubaka kasente bali awo ikatuveeyo banyumirwa mbunyumira nti kyengamba awo kivudana kugambye nti bali na saa kyoge yali atwaliriza budde Anatolius nawe yali waawo Anatolius yajja luvannyuma ye waliwo ne Trevor yaliwo waliwo ne mukulu Seremba nga umanyire kujonga wonoga nti kujoginga bali mu byabwe kati yata tambuli na kasente kali ne bagana bali omuwanzine nze nakiri yali papa omuyitira mu nsonga kuba kimanyi papa mukwasaganya amala ensonga muzadde nnyo ekitenkanika mu music industry eno kugamba ye muntu agezezaako ennyo kuma abayimbi banne musajja mulungi nnyo Samisa Semakula mulungi nnyo omuyitiramu agamba ati muyitiramu ensonga zange aziwulira azo kwani mukulu azizaawo yali azaawo nasooka mugiramu uko bwati namubonga kawo namugiramu bwati twazizi naye naddawayo nga nafuna ekyokulya kati nabyewuunya neyebuuza nangamba yi neki ekintu nga ndaba kitono nnyo papa nga ndaba ensonga eyo ntono nnyo ate nga wayita mu kinene kantu kati nnyo kakati nze ngenda kwogera naye atuukirize ekintu kyeyeyama wali muganze samuwola kitegedde samuwola naye wakati mu kye nayitamu kale yes Katonda yatusasula kuba empeera yange yatalinza obba eri wa Katonda nejjuka buno bulamu bw'ensi bulina osigala nga bukola ki nga butambula okitegedde kati ne muganda nangamba ebintu byange agenda binziyizaawo kuba olwedde nze okugamba mutegerera abanja Anatolius yakimanyi Anatolius tasobola kumpa sente ezo kuba yamugamba azimpe bantu bajjukisa mboza sente meka ezange ebintu byali difira byali milioni nga 7 fulewe watyo ye yagamba kuwa sente meka lutalo nzumanyi nyimirira ku kigambo kyange ejjuka tulina mu kisiibo ekyova nkubuuzizza tangamba nga ko muwendo gwa sente gwagenda kumpa Jesse yagamba bugambi manager Ivan omwana ono ne ogamba sente meka twali sente zigula bulamu okitegedde muganda wange twali sente muwendo gugula bulamu kuba bangi abafudde ngate bali ne sente zigeza bali basobola okukola kyogulirira tewali muwendo which means yali alina plan nene jiwa gende singane ko kyonze kyensuubira kakati singa Uncle David Lutalo yavaayo nakuwa emitwalo 10 n'agamba zino sente zensobodde okuwa wandikakkanye ava kumba emitwalo 10 nga yasobodde 5 nga gyasobodde nagamba kensobodde kekasimo kange gyoli untaasa wandikakkanye nalitambudde neŋŋenda singa bino binatebiriiwo nalitambudde neŋŋenda kuba nali siina sente zensubira zagenda kumpa ngero n'omuwendo era teyagwogeraawo naye kati kiri kyeyayogera nti tewali muwendo gugula bulamu wadde kati nze kyanzija mu bwongo nti osanga ye kyapanga kisinga ne ku kyeki ku kyensuubira kati naye nawulyako nti yali ayagala kumpa ekivulu ky'ekayunga eyo Anatolius yali ateekeko olunaku olwo kati nga ayagadde nti sente eziva ku mulyango zenzija omwo kuba Anatolius yagamba nti eyo yali afunayo sente nnyingi ekayunga kati nga sente eziva ku mulyango okwo ntandike obulamu nesololeze naye nga naga agenda gamba mukulu wange oli mutegerera yaba abibeeramu kulanga biki kuba abimanyi nzeni akasente akava ku mulyango
ekyo mutegerera yakinegambira kennyini nga tuli babiri nze awo nga tetunnawa kulaidinga mu bineeno nangamba naye amasimu gali mangi agamukubira ka David agenda sewo wa muto olunaku afune waliwo sente nyingi erere agizebwa atagizebwa ati David nakola ki nakireka okitegedde nenga yali asazeewo buli antuli yasijja yali ategeka ennaku ezebbiri azikuwe nze neddabula entambule ngende nkwate eryange nayakola ki akwate erirye. Interview etandise gwe mwana Katonda ali eyo tokwata ku Nobyo tutandise. Kayongo ebbaluwa gye wawandikira David Lutalo n'ogitwala ku reception yali reception yaki kusibyangu awo wakolera jimu awo kusibyangu jimu ya David Lutalo kati okudda kusibyangu kati kali kankamalize nti papa Misa kiyansubiza agenda kwogera naye atukize bye yeyama kati usimanyi kyaddako ebbaluwa gye wawandika n'ogitwala ku sibyangu wakolera jimu sibyangu ya David Lutalo waliwo omusajja Haji bamita Haji Sibyangu bakola amataago galiko Sibyangu iringa leboye ali awo omusajja Haji abiyako nti David waye ambassador w'ekifo ekyo. Okay tugende mpo wawandika ebbaluwa lwaki wagitwala ku The Hairs wati wagitwala ku studio n'ogiwa Hairs wati wagitwala ku gym wali tokyesiga environment ya The Hairs ne ya Redinga wona tokyabeesiga n'osalawo giwe receptionist ku Sibyangu. Niyanze ekibuuzo ekyo ky'ombuuziza okibuuziza bulungi munnange omanyinze obulamu bwange bonna nti anyositwala tewali atakyogera ekyo nze ng'omuntu abamu bakyogera olaba oli akwata Bayibuli naye ng'alimba olina akwata Kurani naye ng'alimba kati kiba ku nsingo tuvola ebya Katonda biralamu nti gwosobola okwerungiya wano n'ekisigala kugwe ne Katonda weera ko omuntu yenna yeetoowaza ninga ebyamazima alimba abantu kati nabwe kitu ekyangana kuba wedde double cake mmanyi weeri niwe yawe bunamwaya we yadda mmanyiwo kuba yagiza bunamwaya mmanyiwo weeri naye lwaki saatambula genda eyo nkula bangu utandika owulira oluvuuvu bagamba oli omukati wabula muliro ko guba gwaki nga ate omuliro teguliiwo bw'otandika owulira oluvuuvu David no yakoowa ono simu ekurukuru David naleka yakukyawa which means abagana yaka yakukyawa bakimanyi nti yali akwagala era mwayawuka nakwagala kyokka toyogera naye ensonga mbi toliki wabula aba yava ku kyokukyawa nga toyombanga naye which means ayina byawuliro babibamuleetera bakaddeyi mbayite balebeesi mbayite ntya mikwano gye anti wali si buli mukwano gwa David nti nabeera naye ku lusegere bakaddeyi be babeera n'omuyimbi awo abantu be babeera abamu beera ku lusegere abantu babeera nabo abamu bakaddeyi nedda kaddeyi kitegese simanyi na meaning yakyo nze kaddeyi tubayite okimanyi tuleme kyanguya sijja kale eyo si nsonga nkulu sijja giremerako nnyo abantu be bawangala nabo naye abamweto abamu beera ku lusegere abamubeera ku lusegere abo babeera nabaawo bamuddiza naye nze natusooka nentula nga sinawandika bbaluwa eyo nga mukulu Lutalo ono sifunangako n'ebuzibu sinza gamba nti yankyawa nakola ki oyedde twava mu lukiiko nga asiimye bulungi byenjogedde nze tangula nko deyampa sente era ne bana bagamba sima bansasula anandi emaga bansasula omuntu gwe basasula baalinga bw'ati sewo mpaakinze emmotoka ki gye njiddemu nasi bikulu ekituufu olina obulamu ate kyemmanyi obugagga obusinga bwe bulamu kyekiri kye yalengera tewali sente zenyinza mumuwa zisinga ye kye yakola tuli wano wandisi baluwa lwaki wagitwala eri bw'okyatunnyonnyola kati abo abasajja abamubeera ku lusegere abo balaka bamugamba nti omwana oba si mutuufu kubeera naye olaba naye yagize bw'atyo yayogedde ebyo kitegeeza naye byadde bingi biki wabula gwe n'otalowoozaamu nti bw'aba yali ayagala kufuna nze oli era ansuubiza kifo kya kusatu ate nkulayirira yalina obuyinza obukola buli kyayagala Anatolias era nga ne bwamugamba nti oyo omwana ye namba 3 waffe era David yali ajja kukkiriza okitegedde ani nani abali ku lusegere ebiseera ebyo of course Anatolias yali akyali nnyo ku kido Trevor simanyi mulimu gwe yali akola naye Trevor yali musajja we nnyo oba namulako ku mawulire nga amogerako yali designer we yennyini nga David amubuuza designer we yanaga Trevor yali akola emirimu era mingi wadi yiti yali muyimbi nani omulala ya Trevor sina wikinyimwogerako nti alina obuzibu buno ne buno naye nga mumulaba balala bali of course Kulamani musajja wa ku kido Kulamani naye yali awo
bali bamwetoolodde ebiseera waliwo manager Ivan, bano manager Kijambu nabo baaliwaawo, Yaredi yaliwaawo kati Ntegeera ne Mama Afisa Ssebo wadde gumulabe eno ndi yeetabira nnyo ku Double Kick naye wakukiddo nnyo kyadde era Anatolius yamuteekanga nnyo mu mboozi ze nga ndi naye ne mwana mukazi gwe yakunze nga simulaba ku studio ndi otabira ku studio n'ebyo biggwera eri Masabo. Omanyi lwaki embeera n'emboozi nnyingi buli nzija wano eno newuunya aga nti simanya lugambo yeenoonyeza bibye no please si bwe kyo ekiri muganda wange waliwo ekintu ekiyitirira muganda wange okiraba n'ojoogebwa n'ogayira lwaki njogebwa n'osekererwa n'obuuza lwaki nsekererwa okitegedde nebabaawo ekikuyitirirako n'ogala lwaki kino kimpitirirako. Omanyi okulerera omuntu ng'omulezi bwoti omusitudde oba tugeze nga muno obubusa omuntu omwala abaana abalina amaanyi gabwe tugeze amazzi gasaze kikumuntu sebo gw'ositudde bwoti gw'olinnye mu mazzi omusi ate natandika okufukira okiraba natandika okufukira kyokka omusitudde omuzze eri ye taswayiyitabo okyegedde naye gwe weewaddeyo oyagala gwa n'osimba n'omuzze eri ku lukalu nakufukira abata kufiira oba naluke nakusekerera okitegeera muganda wange abamu ate abantu abamu bannaffe bejjemu kino ekintu mukulola bongo nti buli afuna erinnya tasobya buli afuna erinnya alina kujooga batannafuna mannya byomu alina erinnya lye yoge mukulu metanekera bongo ekintu kya Bwakatonda yinze Bashiri Kayongo abantu abajooga bakikola ku lwabwe tebakikola ku lw'abalala era bwe babutamanya bwabwe. Katonda bw'ati situna twako okulinnya abatwaddeko ekisa tubeeko newe tumuyambako ayita mu bantu okukola tubeeko nekitumukwatiraako tubeeko n'enjiri y'engeri gye tutusaamu mu bantu abo abalala abatulabanga emmunyenye. So bwe tukozesa erinnya eryo okujooga bannaffe n'okubafutyanka ndowooza kye kibonerezo ekisinga kituba tukoze Katonda akusitudde ofuka eddoboozi ly'abantu mufo ky'okufuuka eddoboozi gwe tandise kudaalira abantu bafutyanka si kya Bwakatonda era buli akikola ndowooza alina okukyusa. Tugende wali Anatolius agambye nti ebya Mama Afiswa bikoma mu Masabo yakoma eri abeera eyo ye ng'akumamu kuba yammenyera yangamba abantu abamazeeko eddembe lyange Mama Afiswa abamazeeko eddembe lya Anatolius ne mugamba Mama Afiswa goyogerako ate ye yakola kinga simulaba ku studio sedamula ku studio awo simulabawo ku studio ti gomulabe yasigala eri naye bagenda Mama Afiswa Ivan batambula bonna mu Masabo Mama Afiswa Ivan Kijambu nayongerako ko ne Musibula ne kati kali mu America yakola ku gundi ku UBC Ibra musajja wattu wanonywa nti gwa the hairs yamkwani gwa the hairs mbu batambula okitegedde nakati bonna bamazeeko emirimu kati muganda wange oyagala mbeere bwentyo abasajja bamazeeko emirembe abo kyokka bamenyera abo nemugana bannaye nze najja kuyimba bannange kale ensonga zammwe ez'abanne kale nze sirawe nziyingiriramu nanti kakati nakusiima nakulaba nakusiima okitegedde yali asiimanga Mandwa asiima oba asiimanga Mandwa mpewo oba ki kati nzuyo bikibi kati olaba nange njagala neerwaneko wali mudaye yazinze bwe nabeera nga nze Myuka David twali agenda kukwatako kyokka bw'onojja abo bonna basobola okufutyanka. Already Anatolius yali Myuka David yali alina amaanyi mangi anti nangamba oyinza okubeera kankireke ekyo mbadde ngenda okwogera naye oyinza okubeera nga gwe vice w'omuntu naye ng'ekyamazima tulina mulimu gw'okola. Kati ekyebbaluwa ekyo sokoleke tugenda kuddawo awo nze ndabawo ebbaluwa Mama Afiswa Musibula musajja wattu Kijambu Ivan ate nga bw'owulira mwami Jebi we namulabyeko katambi ng'ayogera
Antuya si muntu alnyomera ku kigambo kye era tosuubira Antuya sotuna mu kamera agambe ku nti ekituufu Kayongo kyayogera kituufu tujja natuuka ekyo tukisuubira kale naye abantu bajja mulaba mpola nti si mutuufu amafuswa yangamba amafuswa muli bubi nnyo mumazeeko emirembe tava mu basawo naye nze ndabanga obwali obutiitiizo mukazi wattu eyekubira amasimu ge anyway sijja kuwakanira muntu naye gwe muyimbi ali eyo atugoberera ndowooza kyekino ekiseera nammwe brands zammwe mugezeeko zirabanga brandi omuyimbi omuntu yena celebrity omuddusi omusambi w'omupiira any public figure Katonda bakusitudde so mulekeraho kuwa abagayaavu okwegayaalira engeri gye muhandolingamu ebiseera ebisinga baviirako obuzibu obutenkanika mwehandolinge bulungi Katonda bwakusitula ndowooza ebifo mwe mutambulira abantu bemusembeza mube n'eriiso eryekkaanya kubanga ebintu bino ebiseera ebisinga byewalika amaloboozi gano agafulumya ku microphones nga zino geewalika singa ffe ddala Katonda beyawa amannya ago tukkiriza nti kati yatukyusa abantu be tube ekyokulabirako era nitubeera ddala ekyokulabirako n'okusaasaanya enjiri ye osanga ba public figure bangi nga balina abantu abakola ebikolobero bangi nnyo abatambulirako ino nga bambi bo balungi naye ng'ate oli bw'akola era kidda ku ono olaba ono akubye ono nakaye yamusindise so ndoza naawe tutunewo nnyo tekewo nnyo eriiso tudde wali ku bbaluwa ogiwandiise nawandiika ebbaluwa mu bulumi kitadde wali olwo nga mpulira oluvuuvu takwagala yakukyawa yalina embuza yanakola ki nti ate tumanyi yagamba ddagala kulabako kati bambi ne nti okukola ki ogenda direct ku double kick kiki kye nagambye nti mutuufu nga bwe yali ankubye weyantuya kyadda mutamukubanko yali ankubye buuza yalidde nze sebo sisobola kujja no ne mwezi gwendimu guno eno nenjogera ekintu nga sikiinaako fact okitegedde gwe newoba onsaba obujulizi simanya kamera biki nsobola okwogera ekintu noli gwakikola oba gwakikola n'abaako kyategera nti nadda wakyogera tawe si musajja mulwanyi aka simu yanko ng'alwana musajja wattu nga ngenda kujja ku bbaluwa kankubulye movement gye yajjamu wagitubuulira naginnyonnyola bulungi ensuubira kakati ebbaluwa eyo biki ebyali mu bbaluwa oluvannyuma lw'otegeera ekyo wagitandika otya nagiwandiika kuba ebigambo kyabijjukira twagala tubabeere ddala muyimbi nze ni muyimbi so akwerabira byenawandiika ya nateekako ennaku z'omwezi kyamanya ennaku z'omwezi obutazijjukira ki ne deeti empandiise eri ow'ekitiibwa ennyo so ow'ekitiibwa wabula eri ow'ekitiibwa ennyo omukulu David Lutalo kapitoleeta nteekako nekufuna ne lula yange nensazaako bulungi nnyo nenteekako n'obutonzi okola tayito yenkoze eki ngimuwadde nteekako paragraph nentandika nga mukama wange gye baleka emirimu gy'okola webale kuyimba yenze musajjawo nze Bashir Kayongo muganda wange wali weewadde bangu ekyobusajja bwe nomusajjawo Bashir naye musajjawo kubanze andi munaye era sisubirawo ne problemu yenze musajja Bashir Kayongo nze tabateako omuziro eyeddira ddala kimanyi Kayongo baba bakobe ataddewo yeddira ekkobe naye kale oba wakyerabira sabide eyo omuziro ate atali wakaaga nti ndimukulanya tugende musajja Bashir Kayongo newe bale kuyimba nange gyendi nkola ki ntobeera njirirwa ate ntoba njirirwa mpola mpola era muganda wange naye era obulamu tebutambula bulungi era nga bw'omanyi simanyi oba akyagirina naye bye nawandiika obulamu tebutambula bulungi muganda era nga bw'omanyi nawandiika nga bw'omanyi olwensonga nti yewedde yali amanyi kyempitamu nga bw'omanyi tebitambulirako ddala yadde n'akatini obulamu bwadde emabega nasiraana ekyamazima neetaaga sapooti yo wakyakitutte ebbanga neetaaga sapooti yo muganda wange omusajja okuva wetwava mu lukiiko ate ebizibu byeyongerako bizibu oli yayongerako obusungu bwe byano byenkuba byali mu bbaluwa oli yayongerako obusungu bwe kakati n'ennyongero genda mu maaso nga era nnyongera okukosebwa obulwadde bwe musajja awera
naye simanyi oba oyimiridde otya mukama wange era wonna wonna wongamba nti oba jangu wano nsobola okujja nkimanyi nti kusibyanga obeerawo kuba nze mbeera nateete ojjawo n'okolerawo jimu ojjawo obeerawo naye sisobola kukugwako nga sifunye appointment kuva gy'oli ekyo kiba kya bugunjufu biri mu bbaluwa si yabiyiye waneeno tekiba kya bugunjufu okukugwako kati singa ogamba nti wekimye eki okimye eki Kayongo nja swala tege kali kyova olaba saagala nzijewo wadde kumpi manyiwo nga tompise mukama wange nebo ngajja nkusibyangu nebo ngajja nkudabo kiki tulabe nebo ngamba nti nno oba namba kikwenteeka esente oba kiki kyonna kyongamba mukama wange nja kukola ki nja kikola naye ekyamazima neetaga support yo okuva gy'oli gye waŋŋamba kuba ebyange byasirika nina omwana nina okubeezaawo obulamu bwange naye mukama wange ndi ku zero kuba okimanyi bulungi sebo oyinze Bashiri Kayongo byonna kyonna kyonna obunzizeemu nja kusanyuka nnyo sebo nenteekako n'ennamba zange ez'essimu nja kusanyuka nnyo mukama wange ng'olabye obubaka buno n'embeera gye mpitamu mbi nnyo sebo gy'omanyi nenteekako n'ennamba zange z'amasimu nti singa aba amaze osoma ebbaluwa eyo asobola okunkubira nateekako ezange zennyini nabyo mukama wange bwe nagimala ogiwandiika nenzikira ali omuwala awo atayipinga ne ku kompyuta ebyo biki olw'ekitiibwa kino okutegeera bulungi byempandiise ne mugamba omuwala abiddemu nga bikubisa mu kompyuta likiveeyo nga birungi nga sibiwandiise buwandiise wano nga mu ngalo bitegeereke bulungi era omwala n'akikola bulungi nengwa ne bbaasi eya yero eyakitaka nengiteekamu bulungi era nenteekako eri ow'ekitiibwa omukulu David Lutalo naye saateekako linnya lyange ekyo nakikola nkigenderedde nentuuka ku kusibyangu nali nkimanyi nti obudde takola ki taliyo nenga ku reception waliwo omuvubuka nenjimuwa mugane munyoya mugamba omukulu David Lutalo nga tumaze okwogera bwajja nsaba onnyambi kuba ayita banagamba wano wayita ddala wanene era atubuuzaako waneno n'agenda mujimu nti nemwanzi n'omumpeera ebbaluwa gundi ebbaasi eno nti nanga ngenda jimuwa kuba bwajja ambuuzaako waneno nangamba sebo mugambe nti ani agimuwadde ne mugamba tomugamba linnya ye bwakubuuza mugambe yaŋŋambye nti bw'onoosoma ebiri munda ojja mmutegeera lwaki nakola ekyo obutamugamba nti kali ke nawulira ntakyakwagala ayinza n'obutasoma biri muno wanategeera nti omuvubuka mita Kayongo ayinza n'ogireka n'atategeera nze kyange kati nakigwesa bongo